mwana muwala ye Tendo Deborah agambye nti Musa Bukedde kuba bidandali tugendeko eri Katonda olw'ensonga era yajja ekiro mu misana yakola ebintu bingi nnyo, yameze enviri, yameze enjala, byonna yabikola muganda. Bukedde kwe tuli ziri 36 ezise ku ssaawa emu y'okumakya g'olunaku olwaleero. Akkiriza akayimba ako nkaweze ku munywanyi wange bamuyita Asemwe Evod. Nina n'omuganda gwe bayita manager Terminal, ndowooza embeera ogiwulidde bulungi nnyo ddala. Ono bamuyita muganda we bamuyita batya Arsenal man Kalungi Enatete. Waliwo ne musajja mukulu gwe bayita batya ono bamuyise batya nze boyiwo Ambassador Chronics Seruwooza. Naawe embeera y'akayimba ke kutuulemu. Sekujja Bashir ndowooza nakuyisizaawo kodda. Then kandaba abalala benina wano mu message zange mpola nga beetaaga akayimba naddala nga kalimu Katonda. Bamuyita Kayondo George bamunaanika embeera ye kugwanira kiyimba Rogers nawe wootyo. Nina n'omusajja gwe nasanze awo ekisaasi, omuvuzi wa bodaboda nga ku gazi. Nanyimiriza n'agamba n'alaja na Musa otambuuzako kiba kibi naye n'amanya nagawandiisa. Bamuyita Ivan olinagulwawo ku Ntinda 2 Road. Oyagala nnyo Bukedde famma Musa Semwanga kosanye bitukola byonna ku mbootikize. Deborah, talk to the people there. Oba ebyo byenjogedde tobitegeera. Ebuuza ku bantu. Musiiba mutya, mwasize mutya? Kansuubire mwasibe bulungi. Naye gwatuwuliza ono omwana muto olina emyaka emeka? 15. 15. Kati lwaki oyingira ebintu by'amasitaani? Ebyokuyimba bino olowooza biri mu Katonda bino yadde oyimba Katonda. Era ogenda veeyo mu kuyimba Katonda abaana bakuwanikira ekibatu. Okuyimba kyekitone kyange kati ne boogera be bamanyi. Wenzuula ddi nti okuyimba kyekitone kyo? Since childhood. Wasomerako wa? Kawala Primary School. Oli wa wano Kawala? Okay, wava we Kawala nodda wa? Sinnabatandika kusoma naye ng'essomero lyengendako baliyita Steva. Ebintu bya kiyaala. Ab'ekika tebalina kye baagamba. Baakuta. Baakuta ne bagamba yonooneka bibyo. Anti bo tebakirimu. Tebakirimu. Kirimu ne taata wange. Okirimu ne taata wo? Taata y'ani amanyi? Joshua. Joshua eri okubiri. Kuloba. Ebeddira kiba kuloba. Anti ffe tuli babiri tetulina kye tuddira. Osobola obbuuza ku bantu mu Lugisu? Mulembe. Kitegeeza nti nkwagala nnyo. Nedda. Oli otya? Mbadde mayokedde kunjega. Oyina ennyimba mmeka ng'oggyeko oli Katonda? Nina oluyimba lumu olulala mbadde nkyalukola. Ekisinza wakatandika okuyimba? Ku myaka emeka? 14. Waki wasalawo okugamba nti kokozesa Tendo Deborah n'otakozesaayo oba Lady Fifi oba Lady T oba Lady D? Waki wasalawo okozesa amanya ogegana amanya gaagadala? Waki wasalawo bw'otyo? Baani abakuwa amagezi by the way? Daddy wange ya support me. So your daddy supports you. Ne baani butulabire. Kwali ku mpewo otaliika akola mulungi. Simanyi naye nga ali amusize bweru. Ali outside countries. Ekyeza taata omusama. Abasamba bakomawo dde ensemba yakomawo dde. Simanyi. Tomanyi kati obeerawo otya kweja emyaka oyinayo mubeezi ebyaddala. Maama oyo mubeezi yakubeererawo buli mbeera. Omwana ono kusomooze waki kwosanze sofa challenge ezosanze okubeera nti oli muto akayingira endongo bizibu ki byosanze? Kale abantu banjogeredde nnyo. Mbuki? Naddala ku churches. Bandi. Naye neesiga Mukama byonna bijja kuggwa. Mwana kwasa n'ennaku. You're too young. Ebyaddala. Mpagi ono omwana tumuwagire bamuyita Tendo Deborah alina akayimba bakayita oli Katonda. Without fear or favor tumuwagire, she's too young. Kati bino ebyokwambala ani abigambye kwegya emyaka gyo kuba byonna birungi no leather jacket ya yellow oyambadde ekitengi kyo kati ani akugaidinze ani aguidinga ku fashion ng'Omuyimbi? Mami wo akola mulimu kyalimu okutunga. Bandi kitegeera maani tamumanyi kiki kyenduka essaawa zino. Ego omwana gw'oli muto. Annaye kanzizeyo n'oluyimba lwe ate munnaye kati wookula
lemise otuuse ku myaka gya Spice Diana Ajala Namukwaya ne Azawi oyagala ensi ekupasivinga etya oyagala ensi ekulaba etya ng'omuyimbi ow'ekyejo ow'amaanyi wenkula njagala ensi ndabe ng'omuyimbi ayagala Katonda naye nga Katonda omwagala oba onoonya woofunira ssente mwagala nnyo kyekiraga nti omwagala osabirako wa nsabira ku gospel irudawo bikawaala soko oyiseemu aba Sunday school bonna batumire mulina Sunday school batumire ba Edward ba William ba Mate bayiseemu why not tumirako Queen nitumirako Pamela she's too young nsodde n'okuswala bino byenneemolera ku bayimbi ono toyita nawe weemola Bukedde wangi kale wewale kuwuliriza bannange kyendiko wano tugende ku mulamwa Bulaadi mwana she's too young Bukedde wangi taata iye nina Tendo Deborah omwana oyo nze mwakadde okuva n'atumbula ekitone ky'emyaka egyo bandi tatiziriikiriza ayongere mu maanyi ajja kuvaayo tekyamwagala ebisembeza omuzindaalo gwe abantu bwe bakuwaana ngo bagamba mwebale nnyo ogenda biiga tofaayo Bukedde wangi taata iye omwana oyo akaboomere tubeere stede Bukedde wangi sebo stede nina Deborah Tendo omwana oyo kandi ateeremu ddala amaanyi teekeyo ne taata abeere nga amuyiirawo omubiri nze tulimuwatata amaanyi asembayo essaawa zino Bukedde Deborah ebigambo bye bisembayo kozesa guno muzindawo tofaayo ebigambo bye bisembayo eri abakuwuliriza oyagala bakusapootinge batya financially oba bagende ku YouTube channel yo yega amanya bagayita batya okusubscribinga so support kijo oyagala eri abawuliriza Bukedde kuba eno radio nene YouTube channel yo bagiyita batya Tendo Deborah okay ate Facebook page tonafuna naye nga bagikolako Emma goyina ye mutuufu muganda ngo wa YouTube Awards Saturday jaloza kukyazemu emoyogero nkyaza nkunyonyola kye bayita YouTube kyeki kalenda kukyaza Saturday yes sebo nja kuba nga in case omuntu akwetaaza abantu bayina ekisaba tuwuliriza akayimba kano oli ayinza okugamba kakakube ku kwanjula kwe akufuna atya banna some namba ya mami eri ki namba ya mami okay it is 0774 okay 92 92 88 51 jinsi zyo mu murundi ku just 0774 yeah 92 88 51 kale ebigambo byo bisembayo njawo tumire ku bantu sofa abafubye okulaba nti awo woli wootuuse balina brick gye bataddeko n'abakwagaliza ebirungi bonna batumire ntumirako ku mami wange mwagala nnyo asapootinze nnyo nintumirako kwantiza hara okay mwagala nnyo nintumirako ne ku anti jawani wange mwagala nnyo naliko kola oluyimba nga ndikola enyimba zakolebwa Pademan ne Judy Nyanja obadde ogamba ezinyimba zakolebwa Pademan ne Judy Nyanja ndoza owulira omutindo yes ne Pademan owa audio one yes okay ekyeza family inamu kasente tuyinamu sinsinyo mwinamwe katono ekyeza lero sigenda kubona ekyekyanja kikulekera nkutadde sebula batubuliza then tulabe ekidako bagaya musibe bulungi bambi she's too young kale soke tofanze kamba kusebulire bali